mukomeo mu maaso. Oh, come Abadde back. bazina mukomeo Oh, those of you tebinyumidde. who have been dancing, come back right in front. Twagala tuyimbe tuzine. We want to sing, we want to dance. Yadde ekkanisa ennaku ebbiri eziyise emabega Even though 2 days past, ebadde egudde ekigwo we heard bwe twafiiriddwako omukadde waffe we were down when we lost the elder of the church. n'ebiseera ebisinga But in most cases, bw'ogwa ekigwo tekitegeeza nti ogenda sigala wansi. when you slide, it doesn't mean you have to remain on the ground. Oyina oyimuka You have to get up ogende mu maaso. and continue forward. N'olwekyo And therefore, njagalayo akayimba kamu I warn some akalaga nti tuyimuse that shows that we tugenze have mu gathered maaso and we're n'ekyeyaleka emabega. forward moving and wherever we Yadde left behind. atuvuddemu Even though we lost her, tekitegeeza nti kikomye wano. it doesn't mean we N'olwekyo stopped at njagala that. mukomeo mu maaso. Therefore, I want you to be back Saagala in kulaba front. atudde. I don't want to see anyone seated. Tozinyira muntu yenna. Do not dance for Tozinyira anyone. maama wo. Don't dance for your mother. Tozinyira mukulembeze wa Neither ggwanga. for the president. Tozina olw'okuba olaba abayimbi. Don't dance because you Ozinira see the Mukama ministers, Katonda wo. but for your God. Kansabe abayimbi batuwa akayimba Musicians, akagenda otukyamula just give us a song tuyingire mu kusaba kw'olwaleero that will excite nga us ne Mwoyo Mutukuvu ali wano naffe. as the Holy Spirit is right with us. Agenda osigala ng'atudde togenda funamu leero. Azze osaba azze okutendereza Mukama Katonda y'agenda ofunamu. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu Kabaka. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu Kabaka. Ekkanisa yange nze nakimuwa Yesu oyo. Ekkanisa yange nze nakimuwa Yesu Mukama. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obuba buwani. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu Kabaka. Obuba buwani. Obwange nabuwa Yesu. Akalulu kaliwa. Amazina galiwa. Nasuna na muziki ne Grace. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu Mukama. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu Mukama. Abazadde abange nze nabamuwa Yesu oyo. Abazadde abange yabakuuma Yesu Masiya. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obuba Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu Mukama. Oyo alintwala nze nabwo muwa Yesu oyo. Oyo alintwala nze nabwo muwa Yesu Mukama. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu Mukama. Omusumba wange nze nabwo muwa Yesu oyo. Omusumba wange yamukuuma Yesu Masiya. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu Mukama. Abalaba abange nze nabwo muwa Yesu oyo. Abalaba abange yabasobola Yesu Mukama. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu oyo. Obulamu obwange nze nabwo muwa Yesu afuga. Yeah. Yeah. Akalulu kaliwa. Obulamu bwaba bukwasaani. Aliyanjire Yesu. Aliwanjire. Aliyanjire Yesu ajja kuba. Aliyanjire
nimeokoka setalo lenyoba beserena Abagenze ngenze Kanani, Tengenze Kanani setalo di Misiri emisimu gy'ekikango gisibula. Kanani Sibalaba, wetika ekitanda kyo. Abange ebirwate ebyo bisibule. Sibula. Omuzimu gw'okufa ogwo gusibule. Ogenda. Bannange obutafumirwa obwo busibule. Ogenda. Tesibalaba. Bannange amabanja go gasibule. Ogenda. Abange obwavu ngo busibule. Ogenda. Banange ebisirani ebyo bisibule. Abange obwavu ngo busibule. Sibula obwavu n'ebisirani ebyo bigana okufumirwa. Abange obutafumirwa obwo busibule. Gogenda. Kikulira emyaka ekyo kisibule. Oba kisajja. Gogenda. Abange oyo mujja wange omusibula. Agende. ekyo kyentegeeza That is what I exactly meant. kye bayita osinza Katonda. That is what we call praising the Lord. Simanyi obadde omusinza I don't know how you've been naye worshiping ekyo Him, kyentegeeza. but that is exactly what I mean. Naye waliwo kye sitategedde, But there is something I did not understand. kabadde katini nnyo It's been very, very minor. kemukoze awako siita ebigere What you did around nabyo there, you know. byabaddemu. Was it also part of it? Sikategedde I didn't really understand it. naye kale But anyway, bameka ku ffe ng'oli musanyufu? how many of you you're so happy today? Kikubiira engalo ez'amaanyi. Applaud it. Bameka ku ffe How many of us ng'ogamba olina ekkomera ly'oyagala ottolokamu feel like you're something jewelry you want ng'aliwo to get out? enjegere ezikutte There are certain chains in you holding you back, ng'oyagala ttoloka? and you want to escape from it. Leero lwe lunaku. Today is the day. Wuliriza, Listen close. abantu tuba banjawulo You know, we're different, ate tulina ebizibu bya njawulo. and we have different problems. Ekizibu ky'oyo The other person's si kye problem kikyo. isn't yours. Ekizibu ekyange My problem si kye kikyo. isn't a problem to you. Ekizibu kya mulirwanawo The problem of your neighbor si kye kikyo. is not the same as your problem. Mukama mulungi. God is good all the time, Ne ffenna twagala kiggwe. but we all want it to be done. Twagala kiggwe ate kiggwa leero. And it's ending today. Mwagala okayimba nako Do you want to do it? kiggwa leero. It's ending today. Enjegero zikutula leero. You're breaking the chains right today.
Wenjogera ku njegero ki ekikugira mu birowoozo? When I talk of chains, where it comes to your mind? Wenjogera ku kkomera ery'ottolokamu, When I talk of jail or prison, what comes to your njogera mind? ku kkomera ki? What kind of prison am I talking of? Bameka ku ffe ng'oyagala ottoloka mu kkomera? How many of you want to escape prison? Kyemmanyi kyandibadde kirungi What I know, it would be good. n'ensinkana omu ku omunambulira ekkomera lye. Then I meet word by Naye, word. Then you tell me you're Muli prison. bangi, But you're very many. muli bangi. You're many. Bameka ku mmwe ng'ozze wano olina obudde bw'obaze? How many of you came Weziwera here? essaawa weeziki? You've calculated Ngenda your vva time. You're like at this hour. I Kati have to gwaze wait. n'ekyo ekirowoozo. Now you who has come Togenda with such an toloka mu idea, kkomera eryo. you're not going to quit. Naye oliyinza nga tonakubanga Listen, azze he, kuba kino eno Friday eba Friday overnight. because this Kiba Friday kitegeeza kusula wano. overnight, it means you're Kati spending gwe a oba night. tofuddeyo obudde bwe ngenda batta So if you don't mind about work nabigenda time kukolebwa wano and what is going to happen here, ogenda toloka mu kkomera eryo. you're going to escape that prison. Mukama mulungi. God is good. Bangi muli mu makomera ag'enjawulo. Many of you, you're in different. Obwavu nalyo kkomera. Poverty is Oh, also but a it jail, tokimanyi. if you didn't know. Okubanjibwa nalyo kkomera. Having dates, Obulwadde nalyo kkomera. sickness, N'ekiggwadde but it is ending today. nabagamba I told you, mulina omukisa mmwe you're blessed. abatasinza kabona, You who do not worship the priest, abatasinza musumba. you don't worship the priest. Mulina omukisa You're blessed. abasinza Katonda waabwe. You who worship your God, Katonda ali mu kifo kino. the God of this Oyo place, atambuza abalema, the one who makes the lame oyo walk, azuukiza abafu. he that Bw'oba resurrects the gw'osinza, dead, he's the one you n'olwekyo worship. neegomba omukisa gw'oyina. So that is very great of you. Tugenda genda We are going mu bikolwa by'abatume in the Acts of the Apostles, 12. chapter 12. Manyi nina obuzibu You know, I have a challenge n'abayimbi bange bano with my instrumentalist, the nga musicians. sinneerabya nga tetunnagenda. Before I forget, Mwebale kuziika. thanks for attending the burial ceremony. Omuntu w'omugaso atuvuddemu, A very important person we've just lost. be bamu abaatandikira ddala obuweereza buno. They were among those who began the ministry. Nze nga nze Me, as me, abadde nga maama gyendi. she's been like a mother to me. Lwa nsonga nkuze kuva buto, The reason I raised her from childhood, ate eyo omuntu eyasookera ddala okunjigiriza ekigambo eky'Oluzungu. she was the first person to teach me an English word. Era abadde bamumanyi abamuli okumpi, And those who know of her, mubadde mumanyi nti muntu wa luzunguzungu. you knew very well that she's a N'ennaku person of ze English. ez'okukitanda, In the days she spent ebigambo by'Oluganda abadde ayogera bibale, at the hospital, she nga was wadda mu speaking Luzungu. very few Luganda So words. n'olwekyo So therefore, obuweereza bwe bugenda kugenda mu maaso. her ministry is gonna keep Kya on. nnaku It's miserable nti kituuseewo that it has happened nga muzeeyi taliiwo, when the senior pastor isn't around. naye Bad, gy'ali abadde simutebenkeeko. wherever he is, Era omwoyo gwe gwe mulemerembe. and let her soul rest in peace. Tugende mu bikolwa Let's eby'abatume go. 12. Acts of the Apostles, chapter 12. ebikolwa by'abatume 12 olunyiriri olusooka. Mu kiseera ekyo kabaka Herode n'atandika okuyigganya abamu ku b'ekibiina ky'abakkiriza Kristo. N'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yowaane. Bwe yalaba nga Abayudaaya bakisiimye, ne yeeyongera n'akwata ne Peetero. Ekyo kyabaawo mu biseera by'embaga erirwako emigaati egitazimbulukusiddwa. Bwe yamala okumukwata n'amuteeka mu kkomera, n'amukwasa abasirikale 16 bamukuume banabana, ng'ayagala okumuleeta mu maaso g'abantu ng'embaga ejjuukirirwako okuyitako ewedde. Bw'atyo Peetero n'akuumirwa mu kkomera. Ekibiina ky'abakkiriza Kristo
ne kinyiikira okumusabira eri Katonda. It goes. Soko komao. Now about the time Herod the king stretched out his hand to harass some of the church. Then he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the days of the unleavened bread. So when he had arrested him, he put him into prison and delivered him to false words of soldiers to keep him, intending to bring him before the people and have it preserved. People were therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with the chains, between the soldiers, and the guards before the horn were kept in the prison. Nekambuuze. Munansonyi. You'll excuse me. Bameka abawulira olwo oluzungu. How many understand the English? Gw'oba owulira oluwulira. We go slow. Bameka abaluwulira olwo oluzungu. How many understand their English? How many? By show of hands. Kambalabe. Wow. Bameka ng'owulira olwo oluzungu oluwulira. How many of you? Nga kwogamba neekwogera ennyo nsobola obbiwulira. You're like, I can understand each and every word that she says. Oh my God. Almost the whole church understands it. Sure. Okitegedde bubi. Sigambe nti abalutegeera muteeke emikono wansi. Oba muyinza okuba muwulidde bubi. I didn't say that those who understand it. Woba olutegeera dda wano. If you understand the English, just come right here. Mwe ngenda tambula nve katuuti kuno ŋŋende. I'm Bwe mba sifunye abantu abawera abataano. gonna go away from the pulpit if I do not get 5 of you. Ntandika ne Sister Ruth namulabye awanika jjangu. I saw Sister Ruth raising the hand. Mr. Kalima naawe nakulabye. Mr. Kalema, I also saw Bayimbi you. nalabye ani? Dr. Jang. We saw the doctor. He was here. Abo bameka? How many are they? Kyewuunyisa. It's amazing, you know. Ngenda vva wano nga sina gwe nfunye. I'm gonna go away from here if I do not get Oba anyone. ntambule ngwekwomu randomly. Should I go and pick randomly? Ntambule ngwekwomu. Should I just... Si musango. It's not a crime, you know. It's not. Kuba engeri gy'anyola oluzungu. Because the way she tones the Ayogera nga accent, abazungu ate ne Africa. it's like a real Abafirika white tulina people. oluzungu olwaffe Where in Africa, lwe tuwulira. there is an English Naye word. w'abavuunula But when she's interpreting, mundaga nti mwenna mutegedde. you show that you understood each and every word. Ne neewuunya Then I really wonder, mutegedde ki? what did you understand? Mbeesonyiwe. Should I quit? Mr. Kalimamma mbeesonyiwe. Mr. Kalima, what should I do? Kuba nammwe abavuddeyo Because even you who were mulabika coming, mwadde mwagala taasa abasigaddeyo. I think you only wanted to rescue the rest. Nimbye. Sister Ruth says no. Kasemiri. Wano Shamira, mbayimbya amaanyi g'omanyi amanya oluzungu. who do you think understands English among these guys? Amanya oluzungu oba asobola oba tasobola. Consolate. Kasemiri bujja omanya oluzungu. Shamira, do you really understand English? Kebiggwe. Let us stop Kale it. musobola okuddayo mutuule. Oh, you're free to go back and sit. Yesu wajja ku nsi When Jesus comes on earth, yakola ebintu bingi. he did very many things. Yalonda He chose abantu abalina omugoberera. those who were supposed to follow him. N'akola bye yakola And he did wherever he did, nga balaba. as they watched. Yayogeranga nnyo ku kukkiriza He used to speak of faith, nga balaba as they watched. ate nga bawulira. And they used to hear. Ka mulungi.
God is good. yaba nabo emyaka 3 He was with them 3 years, ng'akimanyi tekinnatuuka kiseera bo mukkiriza knowing that the time of believing in him, naye yakola bye yakola teyalekera awo he did wherever he did ng'akimanyi knowing ekiseera kigenda kujja that time is going to come bategeere and they will understand. yesu afa n'abavaamu When Jesus dies, naye nga tannafa before him dying, yagamba peetero he told Peter bw'olokokanga that if you get saved, onnyambanga ne baganda baabo you will always also n'olokoka nabo help the brothers. peetero kyakola nga yesu avuddewo So that is what Peter did. bwe bamala what Jesus olokoka done. ne babuulira ekigambo kya katonda After getting saved, they Ne bakola began ebyamagero. preaching the word, performed miracles, ne bakola ebyewuunyisa performed wonders. naye abayigganya obutuukirivu tebaggwaawo But we always have those who persecute righteousness. bwe bamala okuggyawo yesu After killing Jesus, ne bagamba tutandike n'abayigiriza be they were like, let's title bwe nno our bakikola apostles. basanyufu So they were very happy. mukama mulungi God is good. bakikola nga basanyufu They used to do Era it bagamba. out of joy. yakobo muganda wa yokaana They tell you yattibwa ku mbaga that Jacob was killed on the feast. of kerode King Herod yayagala okusanyusa ebibiina by'abantu wanted to please the N'asalawo multitude, so he chose atte yakobo to kill Jacob. n'alaba nga bangi bakisiimye Then he saw that many were ne pleased, bamuwaana so they praised nga him kabaka bwe bamutendereza just the way you praise any king. makolunyondo That the king. naye nga amagulu gaali gabadde ddi ag'ennyo But really, when was he so strong Mukama to that mulungi. point? God is good. ne bamuwaana They praised him. teyakomaawo He didn't stop at that. n'abagamba munoonye peetero Then he told them, search for Peter, kuba gwe yali ayagala yali omukulu because it's he that he was looking wafuna for. peetero When he got Peter, n'amusibira mu kkomera then he jailed him. ki ekyakuleese olwaleero What brought you here? kutoloka muki To escape from? towulidde kyeŋŋamba wafuna peetero I said, when he got Peter, n'amusibira mu kkomera he jailed him. abasirikale ne bamwetooloola Then the soldiers were around. yali omu He was on the one. talina training yonna nti oba asobola otoloka Not even in training that he can get sigamba out nti of the agenda prison. kutwalibwa mu kooti Maybe he's going to be taken to wabula the court. ekiddako But what next temebwa mutwe was to be amagezi ne slaughtered. gamwesiba Then he was out of nga gwe ideas. gakwesibye Just the way you are. mukama mulungi God is good. soogera nadduli njogera n'abantu mukama mulungi I'm speaking to you. buno obubakasi bwange bubwo This message is for you. peetero asibiddwa mu kkomera Peter is in prison. abasirikale bamwetoolodde The soldiers were around. talina gyadda Nowhere to go. ekiddako Next, kutemebwako mutwe chopping off his head. ekimuleeseza mu kkomera What has brought him to prison, kusinza mukama katonda worshipping the Lord, is the case. ekimuleese mu kkomera The reason he's in prison, goberera bigere bya yesu because he has followed the feet of Jesus. kuba Because tulaba we see, lumu we yali agenda once as he was n'asanga omusajja yali atatambula moving, he found a yali man musabiriza who was lame. n'amusabira n'atambula He was a nga beggar. mukama we yesu byakola He prayed and he was kati delivered. kyekimuteeseza mu kkomera So that is the reason bagenda he was in mujjako prison. omutwe They're gonna chop the head off. abasirikale bamwetoolodde Soldiers are around, talina gyadda no way out. ekimusuubiza So the reason he's in era jail ekyagala omussa and the reason he's gonna be killed kusinza mukama katonda is worshiping the Lord. kati gwe kyagala okussa Now, what once you're dead kyandibaddeko nti kale kusinza mukama katonda could be worshiping the Lord, ne kuba but mujjawo your co-wife, omusajja takyamwavudde it's because your Abo co-wife wakwe. no longer gets time kyekikulooza with the husband. It's the reason they are bewitching you. ewammwe bakuloga Your family members bewitch kuba you gwasoose okuva embaga because you're the first one to get greater miracles. bakuloga They bewitch you kubanga balaba akabonero because they nti see your ogenda sign gaggawala that you're gonna get rich. kati liryo ekkomera lyolyo So that is the prison you're in. ekkomera ly'obwavu The prison of poverty. tomanyi lwaki mu bantu bonna You don't know why among enkumi n'enkumi all the multitude lyalonda ggwe it chose you. ekkomera ly'okubbibwa
That prison of being bwe starved, buli koofuna wherever you get, bakubba bubbi, you're cheated. ekkomera ly'obutaagalibwa That bwe prison, buli musajja gw'ofuna each man you akuleka get awo. leaves you. Bangi bali mu kkomera ly'obutazaala, Many of you are in a prison of being barren and impotent. temuzaala. You are impotent. Eryo nalyo kkomera. That is also prison. Bayibuli egamba The Bible ne says bamusiba enjegere ez'amaanyi he was jailed. nga tasobola na kwekyusa. He had no way Kati out. naawe osibiddwa, But you're also tosobola tied. kwekyusa. You have no way out. Naye gye byaggweera, But where it ended, ani yakoze ku kyokusoma? Se mu kiro ekyali mu kiro ekyakeesa olunaku Herode lwe yali ateeseteese okutwalirako Peetero eri ekibiina ky'abantu, Peetero yali yeebase wakati w'abasirikale babiri nga asibiddwa enjegere bbiri era ng'abakuumi bali ku luggi bakuuma ekkomera. Malayika wa Mukama n'ayimirira waali, ekitangaala ne kibuna akasenge konna. Malayika n'akuba ku Peetero mu mbiriizi n'amuzuukusa, n'amugamba nti, golokoka mangu. Awo enjegere ne ziva ku mikono gya Peetero ne zigwa. Malayika wa Mukama n'agamba nti, weesibe olukoba lwo era oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo. verse 6. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door keeping in the prison. 7. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a high stone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly. And the chains fell off his hands. Then the angel said to him, Gird yourself. And then he turned the sandals, and he did. And then he said to him, Put your garment and follow me. Peetero Peter asibiddwa. is in jail. Olunaku oluddako In the next day, agenda kuttibwa. he's gonna be killed. Ne yeebuuza, Then he asked himself, singa olugendo lwange if my journey lwali lwakkoma wano, was to end this point, sandilokose. I wouldn't get saved. Mukama wange Yesu My Lord Jesus teyandimpadeko bunabbi wouldn't give him era this prophecy, teyandintumye Peetero, and he wouldn't send. ekitegeeza That means olwazi. that a pebble, a rock. Temutegedde kinjogedde. Peetero, I say Peter, abakatuliki bo bakkiriza the Catholics believe nti ye yali paapa eyasooka. that he was the first Ffe pope. tukkiriza We believe y'omu ku bantu is a man, abaafuna okukkiriza nga Yesu amaze ovaawo. those people who got faith after Jesus departing. Mukama mulungi. God is good. Essaawa zino Right this time, Peetero asibiddwa, Peter is in prison. alinga ggwe. He's like you. Gwe naawe osibiddwa. You're also bound. Yes, fine. Yeah, Oyinza okuba otambula you might be ovuga working, emmotoka yo, driving your kati car. tolaba busibe bwe njogerako. Now you don't see the prison I'm talking of. Oyinza okuba olina abaana abazaala You might be having children, naye nga tolaba busibe bwe njogerako. but you don't see the prison I'm talking of. Peetero Peter, gwe basibye when in jail, ye alaba akaduukulu, sees the cell, abasirikale babiri bamwetoolodde. 2 soldiers around him. Ki kye kitegeeza? What does that mean? Talina gy'alaga. Nowhere to go. Olunaku oluddako The next day, agenda kuttibwa. he's gonna be killed. N'atandika okwebuuza, Then he began to ask himself, wano eŋŋenda okukoma? is it where my journey ends? Kuba yalina ebirooto bingi. Because he had a lot of Tambula dreams. nsi n'ansi, He had a lot genda of dreams, buulira njiri. preaching Naye the kati gospel. akwatiddwa But now he's nga in jail, tannatambula n'ansi ziwera ttaano. even before going to Naye 5 ng'ekirooto nations. kye But his kye dream, yali yeegomba okulabako nga tannafa, which he admired to see kutambula nsi before n'ansi death, to go to nations, ng'abuulira njiri, preaching the word of naye God. akwatiddwa. But he's already in prison. Gwe ekirooto kyo Now your dream, olina bingi, you have a lot, naye olaba waliwo ebikusiraanyiza, but you see things tosobola that reach already, kweyongerayo. you cannot proceed. Watuuka n'ogamba You reach the point of saying, saatondebwa kukola ekyo. I wasn't created to do that. Nedda mukwano gwange, No, my friend. zino emmotoka tebaazikolera bisolo, These cars weren't made for baazikolera humans. ggwe. They were made for you. Tolidde kye ŋŋambye.
Did you hear what I said? abasajja abali mu nsi Men in the world, tebatenderwa kuba bokka. they weren't created to be Buli musajja single. atondebwa Every man was created kufuna mukyala. to have a Kyova wife. nsaasira nnyo abapaatiri abatawasa. That is why I really have pity on those who do not marry. Mukama mulungi. God is good. Peetero ekirooto kye Peter's dream kutambula nsi n'nsi was to go to nations kubuulira njiri. preaching the Naye word. essaawa zino But asibiddwa. at that point, he was in jail. Enkyattiwa. He's going to be killed the next morning. Obwongo bumwesibye. Now he's stuck. Naye ne yeerabira Then he forgot Katonda gw'asinza that the God he worships, ziri enjegere ezimusibiddwa all the chains on him, tizirina kye ziri. have nothing and nothing before the Lord. Era Katonda gw'asinza And he never did you know n'asindika malayika that the God, n'amusumulula. and that way, Towulidde kye ŋŋamba. the God he worships sent the angel and delivered him from the chains. Katonda gw'asinza The God he worships n'amuggya mu busibe took him out of the n'amugamba prison. weesibe olukoba Then he told him, yambala engatto greet yourself genda. and then Kati go. naawe Now you too, weesibe olukoba greet yourself. yambala engatto Put your shoes kuba on. oyolekedde olugendo Because olw'amaanyi, you're heading to oyolekedde the great olugendo journey. olw'obugagga, You're heading to oyolekedde the journey. olugendo lw'okuzaala, oyolekedde olugendo lw'okutambula The gwe great journey atatambula. of going to nations. Mukama mulungi. Osibiddwa enjegere. You're tied around in chains. Olujegere lw'obwavu The chain of poverty. okuva wazaalibwa mu kika kyammwe kyonna Since you were born in your whole clan, lubeesibyeko. you're all tied up. Mukama mulungi. God is good. Naye nga bambi But now, muyina bingi you have a lot bye mweyigomba olabako that you are admired to nga have temunnafa. before you die. Ezo engalo muzikubanga mu ssawo. W'oli osibiddwa Where you are, you're bound. tukyalina na kirowoozo tomanyi na ki. You actually have no idea. Olunaku lw'ejjo Oh, yesterday, omusajja yazze mu kansoli a sudden man came to the counseling. n'aŋŋamba Then he told me ekizimbe ky'ebbanka ekitutte. the bank has taken the Manyi building. n'ebbanka zino You know these banks, bafuukira ddala babbi. they became real thieves. N'aŋŋamba Then he told me ekizimbe ky'ebbanka ekitutte. the bank has taken. Yambuuza ekibuuzo kimu. Then he asked me, N'aŋŋamba he said, ku kibuuzo kuliko ansa za mirundi ebiri. there are two answers involved in this Muweeko question. emu. I should give one. N'aŋŋamba He said, ekizimbe kye nnina this building I have tekibadde kirabirira abaana bange has been taken care of ab'omu my children. nnyumba. My children. Naye n'aŋŋamba But then he said, musumba Pastor, ekizimbe ekiba tekigenda kudda if that building isn't coming back to me, lwaki sedda. why shouldn't I die? Kuba alaba gy'alaga Because he sees where I'm kye heading. kyokka ky'abadde alina. It's the only hope he Nga heard. naye yabadde yasibiddwa He was also tied. talina wadda. He heard no way out. Atuuse ayagala kwetta. He reached an extent of committing suicide. Omusajja oyo This man si ye yekka ali wano. isn't the only one here. Bangi mu mmwe Many of you, mwagala kwetta you want to commit suicide. lwansonga mulaba temulina gye mudda. Reason you have no way out. Olaba tolina gw'okaabirira ayinza kukuyamba. When you look around, you don't see any way out. Naye Katonda nga waali omulamu, But as God lives, Katonda oyo nga waali omulamu as God lives, tagenda kukuleka He will not leave you kwetta. to kill you. So Tagenda He kukuleka won't let you kwetta. to die. Waliwo ensonga lwaki oli mulamu. There is a reason you're Luli still alive. nabagamba That the timer told you bingi many by'olina olabako things you nga have to tonnafa. see before you die. Omusajja oyo This man alina olaba ekizimbe kye nga kikomyewo has to see nga his building tonnafa. back before Nga he gwe dies. wogenda olaba As the way you're ng'okubiddwa going embaga to nga tonnafa. see yourself Nga gwe ready wogenda before you olaba die, the way ng'ovuga emmotoka nga you're gonna tonnafa. drive before you Sazze die. kwogera n'atudde, I didn't come to njagala talk to those ayimiridde seated. I want you akkiriza standing. nti akitwala mu He that linnya erya believes that Yesu. is taken in the name of Osumuluddwa Jesus. enjegere olunaku olwaleero. You're gonna be set Teri free agenda today. kuddamu kwesimbamu. No one is gonna Teri stand njegere against zigenda you. kuddamu kusiba There mu is no linnya erya chain that Yesu. is gonna tie you in the name of Omusajja Jesus. owe yagenda Your man asibiddwa mujjawo tied naye by tagenda your wife. kuddayo akomawo owuwo mu linnya He's erya coming Yesu. back to you in the name of Jesus. I receive in the mighty name of Jesus. Temutegedde
temunnategeera kye ŋŋamba. Did you understand what I said? ŋŋambye I say osibiddwa. you're bound. Bangi mulina ebizibu bye Many of you sitategeera. have problems I don't Siri know. mufumbo, I'm not married. sifumbirwangako, I've never got ne married. mulina ensonga zammwe mu But you bufumbo have your bwange. reasons in your Mulina heart. abaababulako, You have issues in mulina your heart. ebyatwalibwa You ebyammwe, have what was kati taken belongs to mwasibwa. you. Now you're bound. Naye Now, okusibwa okwo that bondage, Katonda eyakyalya Peetero mu kkomera God who went to kaabasumulule mu Peter in linnya erya prison, Yesu. he's gonna deliver you. Endwadde zonna okuva leero from today, endwadde zonna all sicknesses, tezigenda kuddamu basumbuwa. Gw'alina obuzibu bw'osibiddwa tolina gy'olaga, Mukama kakukyalire. Haleluya! Engalo n'akalulu biriwa. Mukama mulungi. God is good. Osibiddwa, You're bounded. oyagala kwetta, You want to commit suicide. ky'olina ekitini What you have, the little you have, kikuggyiddwako has been taken away from you mu ngeri etali ya bwenkanya. in a very destructive way. Naye Katonda ali waggulu oyo But the God in talya heaven nguzi, isn't a cheater. awulidde He has emiranga heard gyo. your cries. Katonda oyo That God, nga bwe yawulira eddoboozi lya Batimaayo the way he heard the mu voice of bantu enkumi Bartimaeus, n'enkumi abaali bamuyita, among the thousands of n'awulira people who eddoboozi were eryali around, liraajana, he had the naawe voice. awulidde eddoboozi lyo He has mu heard bantu your voice akakadde abali mu among nsi the muno. people who have been around. Haleluya! Akalulu kaliwa. Kubira Yesu akalulu ak'amaanyi. Mukama mulungi. God is good. Tetugenda kukkiriza We're not going to believe kutusiba. to be bound. Yes, Pastor Andrew. Tetugenda kukkiriza We shall not allow ofumbe ne mujjawo mu maka go. that you be with your co-wife in the house. Prophesy, man of God. Tetugenda kukkiriza We shall not believe. ove ku nsi kuno We shall not nga accept tozadde mwana. you leave this world minus getting a child. Katonda w'ekawala The God of Kawala talikikkiriza will never gw'okufa allow nga it tovuze for you emmotoka. to die minus driving. No. Prophesy, man of God. I receive. Katonda ali mu kifo kino The God in this place talikikkiriza will never allow gwe it omulema for you the lame obutatambula. never to walk. Yes. Katonda ali mu kifo kino The God in this place tagenda kukkiriza will osibwe. never allow you to be Weewaawo. Akalulu kandibadde kasinga kawona. Katonda ali mu kifo kino The God in this place tagenda kukkiriza will not allow gwe okubbibwa. you to be cheated. Tebagenda twala bibyo. They will not take your property. Buli kiisi yabitutte Whoever who will not agenda take it bikomyawo. is going to bring it I back. receive. Mukama mulungi. God is good. Towazaalibwa ng'olina maaka nti ojja ba mwavu. You aren't born with the mouth that you have to be poor. Abagagga tebaazaalibwa nga balina maaka nti bajja kuba And the bagagga. rich one wasn't born with the mouth that you're supposed to Mwatondebwa be mu rich. kifaananyi kye. You are created in his image. Kati n'olwekyo And therefore, tagenda kukkiriza mufe nga he will muli not baavu. allow you to die poor. Naye akoowa He's so sorry. kuba Katonda gwe tusinza naye amanyi obuwummula. You know, the God we worship Kati also akooye okubanga is right. awummudde He's tired of being ne worshipped. mumukaabirira Then you cried him. tagenda bejjako. He will not take him. Omuzadde teyijjaako mwana. A child Ye cannot kitamu. go away from the father. Mukama mulungi. God is good. Tasobola bejjako He cannot deny you. n'oba oyagala otya. However much you like it, Katonda wammwe kitamu. your God is your Akwagala father. n'osinga maama He waakuzaala. wants you even more than your mother. Hallelujah. Uliza. Hallelujah. Clap for Wuliriza kino Jesus. mwana wa Katonda. Listen to this child of God. Ekiseera we kituuka When time te- comes, tekikwetaagisa maama wo baawo. your mother doesn't Yadde need to be taatawo. there. Not even your father. Omukisa gujja gy'oli. The Well, blessing wow. comes to Tebeetaaga you. kubaawo. They don't need to be around. Wuliriza. Listen close. Woba waakuzaala If you're to give birth, n'oba teweebase na musajja. even though you do not sleep with any Bameka man, abajja wano nga bali mbuto how naye many nga came tebeebase here n'abasajja. pregnant minus having man with them? How many? Maanyi gampeta. It was the power of the Oyo rain. Katonda ali mu kifo kino. The God in this place. Katonda ali mu kifo kino. The God in this place. N'agamba Katonda wa wano. I told you the God Si of this lubaale. place isn't a demon, Si misambwa, isn't ago incestuous si spirits. mannya ge. Those are not his Katonda names. w'ekifo kino Rather, Yesu Kristo, is Jesus mwana wa Katonda omulamu. Christ, the Son of the living God.
mukama mulungi God is good. ekyo tetujja kikkiriza We shall not allow it okuba ng'osibiddwa for you to be bound. ekyo tetujja kikkiriza We shall not allow it. nekiba kyetaagisa kukulwanirako Even though it requires fighting with you, tujja kubanga abakazi kuba abakazi balina kino we shall be like ladies. mpalaniraako You know, ladies kanaffe tugenda have that kukuwalanirako thing of Yes, Junior Pastor. musumba yiga agenda kukuwalanirako Pastor Iga is Nange gonna be ngenda part of you. kuwalanirako. He's gonna buy you. Yes, Junior Pastor. Yes, man of God. ndaba I see ekizimbe ky'omusajja nga kikomyewo that gentleman's building coming back. ndaba ekizimbe kyo nga kikomyewo I see your building coming back. togenda kwetta You will not kill yourself. olina ensonga lwaki oli mulamu You have a reason you're still ekirooto alive. kyo Your dream kulaba abaana bo nga bafuuse abantu is to ab'omugaso see your children Amen. grow, raised into big team. mukama mulungi God is good. togenda kwetta You will not commit suicide. woogwa ekigo When you fall, tekitegeeza nti ogenda sigala it wansi doesn't mean you gotta remain ground. oyimuka You raise up, n'omanya nti we nadde entambula then you know that while I was waliwo walking, akayinja awo I knocked myself. akansudde There was a oluddako oba ojja The other time when you're coming, either okasamba n'okajjawo you either oba kick it to the okayita other ebbali side or naye you nze pass the other side. kyenkugamba But what I tell you, tokayita bbali don't kasambe go back. kaveewo Just kick it. Hallelujah. Kalulu sikawulira. mujjawo aba yakulemesa amaka If you're quiet, tomwewala do not go. Get him. musamba omugjewo Just kick him off. Webale ssebo. banka eba yatwala ekizimbe kyo If the bank took your tobivaako building, otandika ebirala don't quit. kibanje kigenda kudda Just ask for it. You're gonna get it. abalwadde The sick. kino kigenda eri balwadde This one is for the sick. tozunga ddwaliro ku ddwaliro Don't go from hospital to hospital. jangu wano Just come here. nangirira obulwadde bwonna I proclaim tebugenda kuddamu basumbuwa no sickness that is gonna disturb you again. omwoyo gwa akisidenti gwonna The whole spirit of ogusumbuwa accidents ekika kyewammwe that disturbs your clan, teguddeyo gye gwava mu linnya let lya it go yesu back to where it came from in the name of Jesus. ezo enjegere z'eddogo That bound teryajja lyokka of witchcraft, waliwo eyalisindika somebody sent it to you. tuli ba mutima mulungi You're a good heart. yatambula essawo You went to the yamala sente ne shrine sente and spent a lot of okugula money amayembe to buy tetugenda spirits. gwokya gasaanyaawo We shall not tuli be bantu shocked. baddiza We're tetumuddiza amayembe ge Let us gagula take ebbeeyi back Abizaayo. Back to the sender. Bitayo mu linnya lya Yesu. obudde bwe yamala the time is spent nga banoonya searching, ng'anoonya eriiso lya ggonya litali nalyo searching for the eye of the crocodile, ng'anoonya enswera enkazi searching for Bwali the blue bungi. fly. It was Kati all bw'aba the time. yakuloga. Now if they bewitch Ah, you, no, tetugenda byokerawa we're not gonna burn it bigenda up. kuddayo gye It's yava going to go back to where it came from. Akalulu kaliwa alitisa munne kitala naye alifa kitala. Bayibuli yegamba. Ah, Webale ssebo. banka Friend, bw'eba yatwala ebibyo if they told your togenda property, beegayirya you're not gonna plead for them. bajja bizza bukka nabo They are gonna bring them back to you. balina owulira obusungu bwa katonda oyo They gw'osinza have to feel the anger of the Lord you worship. tebamanyi kyewayitamu kukola bintu They byo have no idea bo of how bava you eri batwala struggle butwazi to get those tebamanyi items. katonda gwe They wasinza don't know the God you worship, naye nno baatomera but they really kuba katonda not. gw'osinza You're wrong ebyo patterns. tabikkiriza Because the God you worship doesn't kye yakuwa agree. kiriba kikyo Whatever I get to you has to be yours. ekikyo Where it belongs to you tekiritwalibwa will never be taken. mukama mulungi God is good.
teri agenda kuyimirira mu maaso. No one is going to stand Waagaana against you. wayimirirawo If they stand, musambe ng'akayinja. just kick them off like a stone. mukube etteka gwe. Sikulabye ng'omusamba. I didn't see you. Njagala omusambe. I want you to Buli kick kizibu ekikuyimiridde mu maaso whichever kisambe gamba problem vaawo in front of Devil mpitewo. out! Go away. Devil out! Satan out! Yambala Satanic engatto dead! ezikutwala mu bugagga. Just dress the shoes that are Yambala taking you in engatto riches. ezikutwala mu bufumbo. The shoes that are taking you to marry. Yambala engatto ezigenda okukomyawo buli kimu The ekikyo. shoes that are going to bring back wherever is yours. Mukama mulungi. God is good. Kale neweekityo Therefore, gwe z'olaba ng'enjegere zitakutuulibwa wherever you see it as bound, waliwo atazimanyi. there is one who is better and stronger than it. Tali walala, He's not far. ali mu ggwe mwennyini. He's right here in you. Agenda kukozesa ebyewuunyisa. He's gonna perform great Bagenda things in you. kubuuza. They're gonna ask Sabo you, kiri wagendamu. which shrine did you visit? Wagenda wa Mama Fiina. Did you go to Kawala. Mama Ojja Fina? bagamba ekyo You kimu. tell them one thing. Katonda w'e That Kawaala. the Kawala. God of Kawala. Katonda w'e Kawaala. Katonda w'e Kawaala. Katonda Pastor Igagastini Abizaayo. Muliriza. Kubireyo ensangano z'amaanyi. Muliriza. Wawawa. Wawawa. Ezo enduulu z'okubye That noise you've made, togenda zikuba you will never wabula bet. abatakwagaliza Those who do balina not wish ozikuba you nga bakusanyukirako. have to do Wawawa. so. Rejoice with you together. Wawawa. Hehe. Abaatutte ekizimbe kyo, World's Muliriza. taken. Listen close. abaatutte ekizimbe kyo Those who took your building, bagenda kujja they're gonna come nga to you. beesinyisa tate munaye yali nsobi That you know it naye was nga a mistake, bakikuwadde. but they will give it to you. Wawawa. Wawawa. Gwanoonya omusajja. You who is searching for a man, Ezo enduulu njagala ziwulira ku mbagayo. I want to hear the Wawawa. Hehe. Hehe. Sitani ataliye mama. Gw'omulwadde, every sickness. gw'omulwadde You the sick. njagala obukirevukire mu I ddwaliro want you to olw'okuba oli jump bajja high kuyita because you're omulalo already okay. naye nga gwamanyi Katonda gw'osinza. You Wawawa. the God you worship. Kama wawawa. Wawawa. Mukama mulungi. God is good. Ndaba abakazi I see ladies abatazaala who are nga married, bazadde balongo. giving birth Ndaba to twins. abasajja. I see men. Omanyi ekintu kino kibadde kya ngeri bbiri. You know, this Kizibu was nnyo buli two-way thing. omusajja ajja mu layini It's very hard to ng'agamba hear of anoonya a man mukazi. saying that he's searching Ejjo for a nafunye woman. abasajja bana Yesterday I got 4 men nga banoonya bakazi. searching for women. Kati abakazi temulowooza muli bubi. You know, ladies do not Wali think that abo you are low. abanoonya. There are those who are searching Naye for lwakaba wakwata wabi, only that wakwata wabi you didn't get it right, n'ate gw'olya gw'oyagala. but you feel you love Waba that word. mubi If he's agenda bad, kukyuka mu linnya erya he has Yesu. to change in the name Jesus. Wawawa. Mukama mulungi. God is good. Aliva owuwo talivaayo. Wherever Ajja n'akwana who comes nga wazze to your nga bwe advice, yajja ng'akwana the way he came wagenda finding okudda. is the same way he'll return. Wawawa. Bija kunyuma. Wawawa. Enjiri ejja kunyuma. Ha-ha. Wawawa. Oyo Katonda azuukiza abafu. The God who raises the Essaawa zino dead. oli mufu. At this point, you're dead. Oli mufu. You're dead. Otambula ku kkubo bakulabanga You're omufu. moving around, they see you as a dead person. Lwa nsonga toyina ki? Reason you don't have? Waliwo eŋŋombo ennaku zino There is a saying these titoyina days waaka. that you don't have work. Naye kyekikuyisa nti toyina waaka wa musajja. The reason they say sorry because you Tolina don't have musajja work of gwenza a laga man. banno There is no man you can show to your friends nti oyo ebbaawa. that he is my husband. Nsonga bonna bayaaye. Reason they are all fake. Omuwala yazijja omukansoli. A certain girl came to the Nangamba. counseling. They told me Musumba. that Nina abasajja basatu. I have 3 men. Yadde mulungi. She was very beautiful, pretty. Nina abasajja basatu. I have 3 Naye ku men. bonna
But among them, sina gwe njagalako. there is no one I like Ne among them. mutunuulira Then I looked at her. ne mugamba ku bonna I was like, among owulira them, tolinayo gw'oyagala. you feel you don't love anyone? N'agamba obuzibu ate ye gwe yandyagadde. It was like the problem, the one I would love Musiraamu, is very bad. He's a Muslim. musiraamu. He's a Muslim. Ne mubuuza yakwana takimanyi nti oli mulokole? Then I'm like, did he know that you're born again? N'agamba yali akimanyi. Then she said he knew Kati it. oyo Katonda eyamuleetera Then the God who okukwana ng'oli brought musiraamu him to fight kaalokoke mu linnya erya let Yesu. him be Togenda born siraamu again. kabula yasolokoka. You will not become a Muslim, but you'll be born again. Ka mulungi. God is good. Oba ofunye muzungu Whether it's a white oba muki or n'ojja what, kufuna omusajja. you will get a man. Ate saagala And I don't want you. sijja aba musanyufu I will not be mbu glad gweofunye omusajja omwavu. when you've got a Njagala poor ofune man. omusajja I want omugagga. you to get a rich man. abakyala akalulu Sijja kaliwa sanyuka, I will not be glad. sijja sanyuka I will not be glad nti gwe ozadde musajja. when you've given Nga birth mwavu. to a husband who is poor. Njagala abaana batambule ng'abaana I b'abagagga. want your children to be children of the rich. Ezo enjegere ez'abasibwa Those chains zikutulibwa leero. have to be broken right today. Ezo enjegere ez'obwavu Those chains of poverty, ozireka wano you're leero. leaving them here today. Bonna abakwesimbamu All who come against you, bali ku bigere oli mu nnyonyi. they will always look at you and you're already flying a plane. N'olwekyo Therefore, njagala oteeka emikono gyo mu bbanga. even though you can raise your hands in the air, Gwamanya enjegere ezikusibye. it's you who knows the Gwamanya chains. ekkomera ly'olimu. You know better the chain you're in. Teri mulala alimanyi. No one understands it better than you. Gweeka alimanyi. It's you alone who Teri agenda understands it. kwogerera. No one is going to speak for Bw'osirika, you. Once you're silent, bantu bangi abamusinza. very many people Eddoboozi lyo worshiping terijja him. buwulibwa. Your voice won't be Naye heard. oyogera But when you n'oyatula air it out, ajja kuwulira. he will hear Azikutula you. azireke And he will wano. break all the N'olwekyo chains. Therefore, teeka emikono mu bbanga. raise your Oyo hands in the Katonda air. gw'osinza The omulamu God you worship abeeko kyakukolera should do mulamu. something for you. Mugamba okutule. Tell him, yimusa eddoboozi lyo yimusa eddoboozi lyo gamba mukama nzize mu maaso go olunaku olwaleero nkutulaako emyoyo gy'obwavu egyasiba obulamu bwange olunaku olwaleero Njagala ositule eddoboozi lyo. I want you to raise your voice. Saba. Pray. Buli kimu ky'oyeetaaga kikutulibwe. Wherever you need has to be Buli broken. kkomera ly'oyagala Whichever ottolokamu. prison you want to escape. yimusa eddoboozi lyo yimusa eddoboozi lyo saba kye weetaaga yimusa eddoboozi lyo yogera kye weetaaga mu maaso ga mukama gamba mukama olunaku olwaleero nzize mu maaso go nkutulaako emyoyo gy'obwavu egyasiba obulamu bwange olunaku olwaleero nkutulaako emyoyo gy'okubonaabona egyasiba obulamu bwange olunaku olwaleero nkutulaako emyoyo gy'endwadde Break of the spirits egyasiba obulamu that bwange chained my life olunaku lw'olwaleero on today. nkutulaako emyoyo gy'ebisiraani The evil spirits of egyasiba the obulamu that bwange bound my life olunaku lw'olwaleero on today. nkutulaako emyoyo Break of the spirits egy'obutasoma of uneducation egyasiba obulamu that bwange dreamed about my life olunaku lw'olwaleero today. gw'omanya ekkomera You ly'olimu know the chain of gw'omanya the emizimu you know egyakusiba the evil spirit that chained gamba you. mukama olwaleero Pray the Lord today. nkutulaako emyoyo gy'ekika Break of the evil spirits of the empewo clan. z'ekika Those kyewaffe spirits of the clan egyasiba obulamu that bwange chained my life olunaku lw'olwaleero on today. nkutulaako emyoyo Break of the gy'obwavu evil spirits of egyasiba poverty obulamu that bwange chained my life olunaku on lw'olwaleero today. yimusa eddoboozi Raise lyo the voice of everybody. nkutulaako emyoyo And break gy'oddogo of the evil spirits of the yogera wilderness. yogera yimusa Speak, eddoboozi don't lyo relax everywhere you yogera go. ekkomera Speak ly'oyitamu out the evil spirit you gamba are. mukama Telling kutuleko the Lord to break it down buli through. kintu kyonna kyonna Whatsoever
ekyasiba obulamu that bwo, changed your life, emyoyo of evil spirits, egy'amabanja of death egyakusiba that changed you okumala ebbanga for eddene, so long. gyogere gyogere. Pick them right now.